Ai Mukama tusasire, ai Mukama, ai Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, ai Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, ai Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, oluganda katuule tugenda kuwa birabo tumenya abantu abo koolina konna kaweeyo tugenda kwongera obbasabira misa mu ngero ate ey'enjawulo buli yonna gw'owulira ne kutakoonyeeko nsaba tusobole okuwaayo ekirabo buli omu ky'owulira okujjukira abantu abo nga bw'obudde amannya kukuddamu amannya gaabwe katusaba abadde okukwayo egende mu maaso. Baganda bange ffenna tuyimirire kootuula abayimbi tumenye bangi abafu wakaguluba n'omuzimu gwe wano bw'oba bwakafa era bafa abanyimbi ne Sebadduka jjajja w'abayimbi tebajja kugwayo Basudde yagamba omutto baguseesa olwekyo Baganda bagenda na paati omuyiza wa buli kantu asime ekitambiro zena mmwe kye tumuweereza omukama ekitambiro ekyakisiime akidde mu mikono gyakitwale kimiremu erinnya n'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'eklezia twegayirire ayi Mukama bye tuweereza olw'omuweereza wono Moses bitunuuliza ekisa ne banne tukwegayiridde mutukuze n'eddagala eriva mu ggulu abeere mulamu mu ddembe n'ekitiibwa ennaku zonna tukikusa